Kale katugedeko mutabbizi waffe mukwano gwange olunaku olwaleero lwa Mande tulabe atagamba ki ani alina obuzibu sanyu sinakindi kiki katuwulize tulabe. Alo? Mukyala Makayiza. Wange se. Gye baliko mukwano. Kale se nayo gye baliko se. Bampise kadima namanja leka bogoza tuli ku BTFM ekinta buli ky'omuziki. Esebo. Bitambula bitya? Babityo. Obulamu bulungi. Obulamu bwandibadde bulungi naye nga bw'omanyi bubaamu era ebizibu. Aha mutawaana ki? Waaye omutawaana gwe nnina Mr. Kadimo lyese n'okuba essimu eno. N'omusajja wange yandekawo. Yakulekerawo ki? Yansuula era nga bw'omanyi ebizibu by'omu maka. Okay. Kati omusajja bwe yansuulawo. Bamuyitani bbaawo? Bange bamuyita Peter. Ye Peter. Akusuula watya? Kati nga bamanyi ebizibu by'omu maka siyinza kunnyonnyola nti okuva emabega olubeero luwanvu. Okay, nnyonnyolamu wano we yakulekerawo. Nakizuula nti alina omukazi omulala. Ebweru. Kati bwe nkizuula nti alina omukazi omulala. Nange n'ennyendayo gye yagenda n'entandika okuyomba n'omukazi oyo ne muvuma kuba nange omusajja nali mukola ki? Omwagala. Nali nkyamwagala. Kati nenkolanga olutalo ku mujja wange. Kati balaba nga mbakozeeko olutalo lw'amaanyi ne bakola ki ne basengukawo awo we baali. Bagenda. Julira kati n'ensigala nga sikola kimanyi gye badda mu budde obwo. Gye basengukira nanoonyayo ne wambula. Julira. Naye kati omusajja amaze emyezi 2. Julira nange nnina ekibanja ng'omuntu mwami Kadima. Amaze emyezi 2 nga taddaawo. Nga takomawo ewange nga tadda. Lwaki tomukubira essimu n'omunoonyaako? Ati ne mukubira essimu takwata tokyayagala kwogera nange. Kakati ate kasitaba nga akuwa obuyambi. Bannange omusajja abakuwa obuyambi waffe nali siriya nze nina ekibanja. Bwabukuwa? Bwabuyambi abumpa na kati ku ssimu yakanteerako emitwalo 6 naye nze njagala ye ng'omuntu kyenjagala kiri ku ye. Toyagala kiri ku ye? Kubanga n'omwana ambuuza taata we era ayagala omulaba. Mulina omwana? Tulina omwana okiwulidde. Naye nange bibuuza mwami Kadima nga naye mupangisa? Kati sente za Land Road zazikuwa nazo? Ogambye buli kimu akimpa naye nze njagala kiri. Oyagala ki? Nze nga bw'omanyi nze njagala musajja wange ewaffe ennyumba zaaliyo emmere yaliyo buli kimu kyaliyo naye nyina kyesisobola kwetuusaako ng'ate ye yakirina naye bwe mukubira amasimu takwata. Singa mwami Kadima osobola okunnyamba nensobola okwogera naye ne mwegayirira ne tuddingana kuba naye simanyi kyamunyiza kutuuka ku eryo kuba naye musajja gwenjagala nsina musajja mulala oyo gwenjagala naye takwata masimu gange akuweereza buweereza ssente. Oŋŋambe ye Peter? Ye Peter. Tovaako kamukubireko. Mwami Peter? Gye baliko taata? Bampise Kadima namanja leka bogoza tuli mutabbizi wa BTFM. Kakati mukyala we agambye wamulekawo ng'ayagala kwetondera gambye nti twogere naawe omusonyiwe asobole okulabika ng'odda mudya mubeere mwenna. Kwegamba empisa tulina ku radio. Just ayagadde ffe twogereko naawe tugonze omutima. Mwami Peter, byakola bibaawo abakazi bonna babikola. Muganda wange kubuulire bwe ziba za nsonga za mukyalo oyo sirina bisabye namukoowa munansomya busonyi. Nga tonnamukoowa? Muganda wange omukyalo oyo namukoolwa mpisa mbi. Buulire ankwata ansaliza mu bantu naye mpina z'okumpi. Kimugenda kumbogolya mu bantu nga kiri otamubawo namukoowa sijja kuba namukoowa. Banne katugenda kukola tutya? Mwami Kadima muteeko njogere naye. Wangi? Muteeko nze njogere naye. Wuyo yogera naye. Mwami Peter wuyo omukyala kayogereko naawe. Tata Pat, hello? Tata Pat. Yo baliko Tata Pat. Ensonga zonna zikoowa okiwulira? Tata Pat zedda mpayo twogere. Tata Pat. Okiwulira? Tata Pat.
mpuliriza mpayo mpuliriza bukuza biwankula ndeka n'emirembe gyange nawe olina emirembe mpulirizaako wadde oli mumivu siganye mukwano naye mbadde nkusaba ompulirize kiba kyempuliriza tatatapaatu toyomba kakkana emyezi ebiri era gwe omuntu atasonyiwa baaki kakkana kunyonyoza tatapaatu byonna biwankolanga obadde ng'obimanyire obadde ng'ojjogobika ate ngakugamba nkwegayiridde nsaba kukusonyiwa otadde ku leediyo kitegeeza tatapaatu nakunoonya nonnemerera nga ne bwenkuba amasimu gange togakwata kati nange nfunye muntu annyamba naye nsaba ompeyo omukisa gumunjogere naawe kunsonyiwa tatapaatu kubanga n'omwana yennyini akumbuuza tatapaatu nyamba onsonyiwe byonna bye nakusobya byonna bye nakubiza omusango njimanyi gwasenga naye okusaba onsonyiwe nange eno bibuuza kikyotegeeza bibuuza nkwetaaga ng'omukazi nga mukazi wo maama w'omwana wo nange nkwetaaga tatapaatu nkwetaaga naye nsaba onsonyiwe byonna bye nakusobya byonna bye nakola nkusaba onsonyiwe omuntu beetonda tatapaatu bamusonyiwe gwalaki atasonyiwa tatapaatu ataanigosaba limooti anti nze nomunange gye bampa emirembe ate olaba newembange nga ndi wakane nga nkola ku limooti oba kyagala nkole ku limooti kati kanfune wano okumanyanga tatapaatu nemenya era ngonze wakirisala ebisanja oba wakosulayo naku 2 neri nosulayo 3 naye nange bibuuza njagala omukwano ng'omukazi wadde ompa obuyambi nenyina kyesifuna kyensiiringa ate nga gwokiyina tatapaatu wakirisala ebisanja mama patu baba bisanja tose ngajisana zijasa musambu zirayo saa 9 nibi sikyagwerawo tatapaatu atenga misana ngo dawa mwenda tatapaatu lobosa ebisanja ddala oba 10 kyene nnyo tatapaatu era mukazi akimanyi ng'olinayo omukazi ow'omwana kireka oba tewamukweka aba akimanyi nakati jenga misana watodde nga saa 9 awo tatapaatu obanga afudde malaya gw'oyendako obwenzi tatapaatu I love you naawe I don't love you take it as a point. I don't love you. Take it. Mama Pato. Wange. Bali omusajja nga ataami. Omusajja ataami. Lwakibi. Bwana pakanatya. Agamba I don't. Katugenda kukola tutya. Simanyi kadima kati gwe ino okumpa ku magezi kubanze nyina ekyokukola kadima mbadde nsaba ompe ku simu ya WhatsApp. Wange? Mbadde nsaba ompe ku simu ya WhatsApp. Ate yaki. Iyo jagazaaki. Tomanya munnaye, tomanya. Kale ngenda gikuweereza. Kale sebo bye. Bye. Hey. Mpedde. Era